so much. Sina kyesobola kubawa buli kintu mwali wano, but this solidarity, this is a lot. Thank you so much. Kuba manyi mwena kyemuteekamu. I know how beautifully you are all speaking about me right now. Mukama abampeera omukisa. Sirina gwe mpisaamu maaso wano kubanga kyemukola nange sikiyinza. And buli omu tebamukase. There's not an amount that we can pay you that is worth the work you're doing. So thank you so very much. The media that is here, thank you so much. May God richly bless you. Gabbie, muwasumba bonna n'abayimbi bonna aba gospel. Lwaki walonze Pastor Twina okubeera okumpi lwaleero? Pastor Twina sinze namulonze Mukama yamulonze. But away from that, he's my friend. Mu industry eno nsanzemu emikwano emizibu n'emyangu. Pastor Twina is one of my favorite people. As a person, nga n'obusumba tubuzize ku bbali mukwano gwange. Mukwano gwange nnyo. Nti bw'oba otunudde n'obeera nga gwe muntu ajudginga amangu, oyinza n'okusanga ng'okoze ensobi. He's my friend. And ye muntu nti twogera kitono kubitukwatako naye kisinga ne twogera ku Mukama Katonda. Kale nze gye mikwano ginsanyusa kubanga buli wenva ku ssimu oba wemba naye omuntu oyo nvaawo nga nina kyenfunye kusinga okuba nti oba tunaatuulawo ne tugeya gundi oba tunaatuulawo ne tweyogerako nze nina kino nakiri naye ne twogera ku Bwakabaka bwa mu ggulu. So kinsanyusa nnyo. He's one of my close people. Era Mukama Katonda bwe yantadde direction eyo saatunudde walala ne ŋŋamba nja kutambula naye kijja kuba kimala. Ekivulu kino kya kyezaafu Yesu kisinze kutunuulira kingaggwe omuntu alimu ebya Katonda. Ekivulu kino kisinze kutunuulira bantu kudde eri Mukama. He's really so little about me and so much about God. Olw'ensonga nti nze kyekiruubirirwa kyange. Omuntu ne bw'anajja n'antunuulira nga nnyumye, it will carry so little kuba kati mmaze okunyuma kati ki. Kati mmaze okuyimba amaloboozi mangi. Every person in there different intonation, amaloboozi mangi ate amalungi. So seetunuulira ne ŋŋamba nnyimba nnyo. Nyimba ku olwo Mukama lw'aba ŋŋambye. So the concert in itself is really aimed to draw people to God. Era ngenda kukozesa akakisa kano okugjawo kiri nti ekivulu ky'abalokole. Kino si kivulu ky'abalokole, kino kivulu ky'abantu ba Mukama. That includes gwe yalokoka naawe atannaba. Ali eyo ng'ondaba obwenzi bukususseeko, obwamalaaya tebatuma, obukumpanya, jangu eno bakwagala. Come where you're loved. Come see a God that loves everybody. Come. Ekivulu kino nziramu si kivulu ky'abalokole, kivulu ky'abaana ba Katonda. So come as you are. Oba olunaku lubadde lukyanga n'obwola obadde ova kunyakula kasimu, jangu weekweka eno. Osanga bw'onaamalira concert ng'onoonya nnyiniko okamuddise. Si kyo? So ekivulu kino si kivulu ky'abalokole, kivulu ky'abantu ba Mukama. Ate awo wemba njogedde bwentyo buli kinnoomu omulokole n'atali aba muntu wa Mukama. So come in big numbers. Tofaayo bw'otunudde jangu. Jangu olabe Katonda atasosola mbantu. He's not a respecter of men. Mumwe butuufu ffenna geeyana tugiyingira. Ffenna geeyana tugiyingira. Gwe gw'otunuulidde ng'ali perfect, probably a pastor or a bishop, bonna baba bagenda naffe muki mugeeyana. So tekuli atuukiridde ku ffe. Era amaaso g'obutuukirivu tugatunuze mpola. Nze just sharing how my ministry and my calling is, but I know that I am called to the people, not to the saved. I am called to the people, not to the saved. One, because I have a story where someone was called to me, and by that time I was not saved. So if it weren't by them, would I be here? No. So I am called to everybody, every sinner, every person out there that is ridiculed, every person out there that is looked at and lost. You are looked at and people
repulse you, gwe njagala. Sembere eno ffe tukola ki? Ffe tukwagala. Jangu eno, come this way. I'm not here for the saved. I'm here for them that want to be saved. Munjogere Nyangu Ekivulu ekitumye jangu nga bw'oli nange naakuwummuza. Lwe lunyiriri lwensinga okuwulira mu Bayibuli. Pastor Twina Gasinaddayo wa Gabbie. Ogenda kuyimba, ogenda kubuulira njiri, ogenda kusabira baggwa. Mpuliddemu omwoyo mungi mu Kivulu. Ajjaga tukkiriza ne bannani believers to be part of this wonderful show. Yes. Asubire ki? Banange neyanziza. First of all, I want to say thank you to every media house. My sister just said it all. There is no amount of money that we can pay you. In our faith, Christian faith, King Wesley has really done a great work. My heart rejoices. Thank you so much. Now, Mukulu Zambali agambye twanabayo okusaba lukungana lwa kusinza. Tugenda kusinza naye Mukama bw'akka, there are things you can never say it will not happen. Actually, the uniqueness about events where we call God, which is specific, then that is not God. When God comes, the unexpected happen. When God comes down, even my sister yet interview after the event, because God is going to surprise her herself.